Rajiv tabadde mu ggwanga wano okumala ebbanga eriri mu mwezi n'okusoba, naye abadde akomyewo mu Uganda ng'azze nga waliwo embaga ya mukwano gwe bayita Jonathan ebadde erina okubeerawo olwaleero. Mukwano gwe nfanfe era ng'agenda kubeera kwabo abagenda okwambala engoye batambule n'oyo omugole omusajja olunaku lwaleero. Era embaga eyo wetwogerera eri mu kubaawo e Munyonyo. So ekiro ekyakesezza olwaleero yavudde wano ssaawa nga 7 ogw'okumakya ssaawa betuziyita ezo, n'ayolekera e Munyonyo nga tayagala kusula wano, ng'ayagala agenda asula e Munyonyo asobole okwetegekera embaga eyo eya mukwano gwe, kuba ne bakwano be bonna gye babadde basuze. Kati n'avuga emmotoka n'akozesa express, mwenanga bemugimanyi oluguudo olwo mulumanyi, naye ndowooza olw'okubanga abadde tali mu ggwanga okumala akabanga akawerako mwezi, tamanyi bw'atuuka e Busaabala omumanye roundabout eyo bagijjawo ndowooza, naye waliwo barriers ze baateekawo, barricades, abadde tamanyi ndowooza nti weeziri, ng'ate nga ndowooza ka speed nako nga mwekali, n'atomera barricades ezo. Emmotoka n'eryoka egenda mu bbanga meters ndowooza nga 8, ate nga neyefuula bweti n'egwa n'eyaka omuliro era teyasimatuse kabenja. Era kaakati wetuli olunaku lwaleero nti Rajiv afudde mu bulamu bw'ensi eno. Akabenje kabadde kabi nnyo, emmotoka yo yayidde, ndowooza mugirabye ebifaananyi biyitiŋŋana, naye kennyini ng'omuntu tosyasobola kumanya nti ono ye Rajiv. So yembeera gye tuli mu kunyolwa, naye bw'atyo Mukama bwe yakoze eki, bwe yasazeewo. Muzungu tugamba the body was burned beyond recognition. Yes, nti ne bw'otunula otya mu butuufu tokyamanya nti ono Rajiv bwe tumanyi, naye nga tusaaliddwa nnyo ng'eggwanga, tusaaliddwa nnyo ffe ng'abakwano be, tusaaliddwa mwena nammwe mmanyi bannamawulire abadde mpagi lwageri gye muli. Ffenna tuli mu kunyolwa kw'amaanyi, naye ffenna Mukama atulumize wamu, naye ate tusabire ne famire ya Sudiru na Josina Lupaleria nti bambi Mukama abeere nabo mu kiseera nga kino. Abagambye obuuziza ekibuuzo nti Rajiv talina driver, njala mbategeeze nti Rajiv si gwe gusoose okwevuga, yeevuga buli lunaku, alina driver. Mwena mukimanyi nti muvuzi wa motoka za mpaka, so ate alinawo n'emmotoka endala, alina Land Cruiser, naye yagireseewo n'akwata eri emmotoka yeevuga ez'empaka, ng'omuntu anyumirwa okuvuga emmotoka, ng'omuntu w'abantu, naye n'asalawo akole ki, yeevugemu. Ekintu kyakola buli lunaku si kipya nnyo, bw'ayagala driver amuvuga, bw'aba tayagadde yeevuga, naye ebyo byonna byaguddewo nga bwe byakoze ki, bwe byagudde. Obubenje tubulaba bulijjo, naye emmotoka bambi gye yabadde anyumirwa twagenza okumaliriza nga yonna effuuse Muyonga. Awo we tuli.